Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najjo sinzo bango otuuliza bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola statement ku mukutu gwe ogwa Twitter. Erese bannayuganda nga beewuunya era nga bakyamuukiridde nga beewuunya omuntu aduula nga Jeno Muhoozi Kainerugaba. Gwatandika kubanga otweyungako kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga nawe otwegattako. Avuddeyo n'agamba nti it is very boring to be a president's son. Agambye nti nno teri kintu kye yali alabye ku nsi kibbowanga kubeera mutabani wa mukulembeze w'eggwanga. Era avuddeyo n'alambika kyayagala okuba nga akola mu ggwanga n'ekintu kyasinga okuba nga anyumirwa. Bw'amaze okuba nga adikiralinga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Chief of Defence Force, agambye nti okuba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kibbowa talabanga kintu kyali kibboyenga ekyo. Eno nno statement ez'oluvannyuma lw'omu wa followers be ku social media akoze komenti ng'amubuuza nti kiwulikika kitya gwe okubeera omukulembeze w'eggwanga, okubeera mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Mu posti Jeno Muhoozi Kainerugaba aliplayinze ng'agamba mbwanga amuddamu waati amugambye nti no kibowa nnyo, it is very boring, kibowa nnyo newankubadde avuddeyo nga ye Chief of Defence Force CDF wa Uganda People's Defence Force n'agamba nti no ekintu kiyali ayagadde kyasinga omunyumira kwe kubeera CDF, kwe kubeera Chief of Defence Force wa UPDF. Era n'agamba nja babuulira engeri gye kinyumamu, n'agamba era ye talabangako kintu oba mulimu mu nsi eno gunyumanga kubeera CDF wa UPDF. Agambye nga tewali kubuusabuusa konna konna, omulimu guno gumunyumira era awulira emirembe ng'agulimu n'okubeera omukulembeze, mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Jeno Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bw'avuddeyo n'alambika eggwanga gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Bategeeza nti nno gwe yenna ayagala otwegattako nagambye edda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako osobole okuba nga ofollowinga byonna ebigenda mu maaso ku Yugi Update TV, osobole okubeera ng'oli follower gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mukola kyamaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Mbaagala nnyo naye era n'obubaka buno ngenda kuba nga mbubalekerako gwe mukwano gwange aliyo, osobole okuba nga otegeeza, osharinge, okomentinge, olikinge. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba nga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okeepingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gw'aleeyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga
aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 6794. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.